Nkwaniza nnyo ku SMX Media nange mu SMX ne bazanyi ba SMX Media subscribers banange mwebale nnyo mwebale ddala ekiroto kyaffe ekyokweza ba subscribers emitwalo 10 ng'omwaka guno tegunaggwako tuli kumpi kubeera nga tukituukako kubanga tubuzaayo abantu nga mutwalo gumu kanaana mwebale nnyo aba subscribinga mwebale nnyo ddala nawe tana kwena ngu subscribinga katukusabe bambi subscribinga no ku SMX Media tuwa ne updates buli lunaku ng'ate ekisingira ddala okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvertinga nzibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi nnyo omuyimbi Omusudani eyafa jebuvudeka onchemanyi waisewe nnaku nga 5 oba 6 fenna twabali tetukiwadde attention oba twali engeje twali tetumumanyi ndoza kangambe wentu tetwakiwannyo attention naddala ni mu ggwanga erya Uganda lwakwaliwo post gye nalabi ne yanza okubeera nga clarifying naye singa si Spice Dana singa neno stories ni mu kubeera nga njikola waliwo post zendabye okuva mu South Sudan nga mumanyi SMX Media tulina bafans bangi nnyo kati waliwo abagenze ne baposting nga basinzireyo babloga ba South Sudan ne bangamba SMX sokola ko kubano ngenzo okulaba nga tebali mukubera nga bakola balinganga bagala okudividing up music industry engeri bana Uganda babadde bayitiriza nnyo babagenze ba penetrating mu Sudanese marketing abasudani baganya bayimbi abana Uganda nila ne yakasemba yokugenda okubera nga performing Lydia Jasmine before Lydia Jasmine vinka mamulanga performing Fake Farmer ikabanji nnyo babadde ba performing ate buli bagendo performing bakola challenge yokubera nga beba kamu sente ne bazi displaying webati kati yali aba blogger abamu abayaba babadde batanso okubeera nga bapostinga nga bagamba munera omuyimbi waabwe yafa mu kubeera nga omuyimbi waabwe afa bana Uganda naddala abayimbi bana Uganda bajjeyo naddala baba performinga mu ggwanga erya Sudan ne bakola ne challenge ya sente okuli Spice Dana okuli Fake Farmer okuli Fresh Kid Lydia Jasmine n'abalala mbu tebavuddeyo okubeera nga basindika condolences zaabwe oba okubeera nga bapostinga omuyimbi waabwe oba okubeera nga banyolwa wamu n'abayimbi abali mu ggwanga lya South Sudan nengamba yii naye ekyo si kituufu kale lwadde nange nkitegedde leeti ngenzo kitegeera nengenda ku page ya Spice Dana simanyi ba Spice Dana yamaze wulira information kuva eyo mu South Sudan okupostinga kubanga nze mbadde manyi n'oyo guy afudde leero kubanga ndabidde ku page ya Spice Dana goge mazima ensonga ki mbeera wano eno ku SMX Media nga nkugamba Spice Dana y'omu ku bayimbi abalina omutima omulungi kati Spice Dana either ayinza okubeera nga yabadde tamanyi mbu oyo guy yafudde kubanga Spice Dana yasoso okubeera nga postinga bwengenza okubeera nga nkebera kwono guy nenkizula mbu bambi yafuna accident n'afa ennaku nga 5 ku mukaaga emabega ne Spice Dana avuddeyo n'apostinga ono guy wadde tubadde tetumumanyi naye onyolwe kati either Spice Dana naye abadde tamanyi oba sekyo nga information agitegedde leeti naye okuva ne mugamba bw'abayimbi baneno bonna tebavuddeyo okubeera nga basindika condolences zaabwe okubeera nga banyolwa wamu bambi bayinza okubeera nga babadde tebamanyi kati Lydia Jasmine wuuyo yakava mu zi birthdays already abadde up and down ayinza okubeera nga abadde tamanyi ba Fake Farmer bayinza okubeera nga babadde tebakimanyi kubanga olaba nze SMX nange nkitegedde leeti nga Spice Dana amaze kubeera nga apostinga so bambi ngenda basaba artist tusobole okugatta music industry eno tuleme kubeera ate nga tujawulamu muyimbi Omusudani to performinga wano lwakuba still mbadde sinnabalaba nnyo wano mu ggwanga erya Uganda naye si byakugamba bannange abayimbi abana Uganda temuddayo Sudan kubeera nga performinga mbu lwakuba tetwanyolwedda wamu ekintu ky'okufa Mukama Katonda yakiteekawo neera buli omu yamanye engeri gyanyolwamu mu mutima tewali wayinza sanyukira munne ng'afudde so bambi katugatte ffenna emitima tusobole okulaba nga solidarity ya music industry eno tugitwala wamu so tetugidividingamu naye nga ye Spice Dana muteerawo omukono nti bambi ye anyoledda wamu ate ne buli muyimbi yenna afuna ekizibu oba ekirungi Spice Dana abeerawo mu masanyu abeerawo mu kuzi birthdays mumulaba nga agenda ku zi birthdays mikwano gye party zonna abeerawo ali ne munnaku mumulaba bambi abafiiriddwa nga agenda okubeera nga bakungubagiza oba okunyolwa wamu nabo ngenda kusamba subscribing ano ko SMX Media obeera wagadde story yange gye nkoze ffe tukikola stories zaffe zibeera nyimpimpi ng'ekisingira ddala obukulu tuzikonvertinga data aleme kubeera nga agenda mungi nnyo SMX I sign out.